Coming up on AC Media. Mutandikira mu kwemanya. Okitegeera bwe mutuuka mu kwemanya ne kugamba Douglas nina omwana. N'otula n'okaka nabo ti muntebe yo bamba kyalibo n'obagamba nti nafunye omuwala amuyita Matilda ayina omwana. Ne bakugamba please go ahead or please don't. N'otula gwe kenyini no mu byonna byonna ebigambo by'owulidde mbona boyisemu for consultation. N'otula no making a decision n'ogamba you know what? Let me go with Matilda. She has a child. You get. First of all nga tonaba nakutuuka ku mwanange oba wanjagadde nze ng'omuntu Matilda. Oyina ebintu bye wantunuddeko n'ogamba Matilda asobola kino tasobola kineeno mu bawala bonna benze ndaba babadde batalina baana. Matilda ow'omwana gwe ndaba mu kyenkola ki kyenjagala. Ante era ebiseera ebisinga omusajja ali responsible. Okitegeera mu kukwagalako ng'omuzadde alina omukyala alina omwana. Asooka the way they express their love for you is through your kids. Coming up on AC Media, we inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu. Anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo. Teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera. Gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu. Tebiri mu folofoto w'abazibbye zaafudde oba zaabuze. Ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini. Okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti asatu munya oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Amene nedomozi dawulime Esther SC wanoku atop with SES Media Uganda kuza kubona osinzo bako ngaba thank you so much aba liking aba commenting aba subscribing thank you so much tugenze mu kitebe kya mukwano lero tulina emboko tulina abalangira bazoni mumejja tugende binyerura na bidi wano but guys tugenze ko mulava you know kuchimayeze boss tunozuka akapost mwena mujyawo kujja konze esi nenga wonna ngasina okwogera nnyo mayise njogera nga kati babuzeeko nava how are you uza kubatulaba banembuzaako abalabe baffe abalungi buli omu wasinziirwe tulaba tuli ku AC Media Life Experience Uganda Media Now. Matilda. YouTube bayita Matilda? Yes. Okay. It's going to matilda.media. Okay. Era nga bane tubabuzaako nnyo bonna atana subscribing akujukiza subscribing channel zaffe obeere nga bannange ogenda no bakiyita kutambula n'omulembe ate nga bannange abagala bakolako obulungi abakyala abagala ka makeup akalungi na bazibiti gyerinnya okusala amalodi osobola okuba ng'otunoonyako enamba z'essimu zibeerako ku screen yawo ate gwe nomunange nkugamba ekitebe ky'omukwano kye tulimu olunaku olwaliro tulakalira ebirungi bingi bijja abatulaba neyanza nnyo esi nze mumanyi ne bweseeyanjula nnyo amanyi era kaneyanjule kaleko bapya waliyo abapya amanya gange nze kikabi Douglas Segawa olulenzi bannange olulenzi lukola rounds njaba buli amaso but then bw'oba oyagala kubimanya ebyo byonna you can just go and subscribe to Media Now UG Media Now UG just subscribe waliwo ebijja bingi tuye mu kitebe kya mukwano mujawulira mbalamusiza nnyo bannange mwena abatulaba nesiimye nnyo okuddamu okujja kweno show bamta Matilda nga ndi wamu ne Douglas ku Now Media together with Esther on A Talk with Esther AC Media Uganda with Nava. She's a very great Life Experience Uganda. She's a great artist, makeup artist. Banange temwera ya supporting era nafe wetuva wano agenda tupepeta kuba tulina obubaga bwetugendako. I also give a shout out to Brown Skin Events. They are really doing a great job. Banange mwena temwera kuja to supporting na kutufollowing because trust me, we have the best content. It is so unique. Atenga chemuva mukakasa, it is in the most professional way possible. Mugenda kwongera kukyagala na kukyegomba na kwongera kukifollowinga na kukiraba.
So thank you so much, Esther, for this opportunity. Alright, nga bagambe tugenda batogera ku mukwano banange betukubye nnyo towulira bubi nnyo gwe twogeddeko tebigenda beera byaffe naye tubiraba mu bantu ab'enjawulo naye bino tebijja kuba byange wamma abatulaba of course ebimu bigenda beera byaffe naye ng'okusingira ddala okuva ku bye tulaba ku bantu ab'enjawulo n'ebimu ebitonotono bye tuyiseemu naye nga okutwaliza wamu byonna tubeera tuzze kuyiga na kumanya ngeri gye tuhandling certain situations and how to go about certain things that happen in our lives. Tweyanza nnyo tweyanzeege. So mwenna muli wano era tugenze mu kitebe kya mukwano naye nga tulina discussions big, you know, we have discussions. So discussion esooka erumya abantu emitwe oba ngenda kusookera wa eri nti atulabira eyo osobola okufumbirwa oba mukyala oba osobola okuwasa oba mwami omuntu oyo ng'alina abaana. Can you marry a pattern with kids? So katika sookera ne Matilda nje butereevu omusajja alina abaana siminaako buzibu kubanga ekisookera ddala mba nfuuse omuntu atali fair kuba nange nina omwana kati bwe ngamba nti ate nange sisaa kufumbira omusajja alina omwana ate nga nange nina omwana mba neetadde mu lukalala babo be batagenda kuddamu kuwasa kwagala nenze nga Matilda siina buzibu na kudetinga muntu oba okufumbira omusajja alina omwana oba alina abaana naye lwakuba nti mugere neyo okubanga mugenda ku dating ejja n'ebintu ebyenjawulo bingi nnyo tiwaba alina okubeerawo entegeragana ku ngeri ki gyemu omuntu like of course oba olina omukolako background check baby mama we ali atya oba ex we tugambe I find baby mama rude naye tugambe ex we ali atya muntu mukakamu wakavuyo kubanga munange single parenthood eri very complicated nti abantu amu beekyawa nga baatula ne bakkaanya ne bagamba munaye omanyi kiganye twete abamu baali bagenda kwetema oluusi wakyaliwo like hardships ensikagano z'emiguwa zalina obba n'omwana tojja kubeera naye nga wakyaliwo drama like wabawo ebintu bingi nnyo bye boolina okwetegereza. Omuntu ono baamukyayira ki? Omusajja ono yali mwenzi ku byojja owulira kubanga by the time mugambira tugenda kwefumbirwa kitegeeza mwedeti nze okumala akabanga nti wotuke n'ogamba kanfumbirwe Douglas ono oluusi owulizaako mu bakwano be kubanga ebigambo toliza kulimwa kufuna information ku muntu gw'oyagala obanga oyagala kubeera serious naye bwobanga oyagala beera serious n'omuntu of course wabeerayo check gy'okola oluusi ebeera okikola cautiously oluusi uncautiously toluusi mujja genda n'emikwano gyakutwaleko mu bantu oli ebigambo ebimu ebiyitingano ga omuntu ono nga bye boogera si birungi nga mwenzi nnyo oluusi mukazi we kennyini gwe yali naye akkubire oyo omusajja omumanyi nnyo nze yankola bino na bino okiraba nti bw'oba ofunye omuntu ng'abadde nice nga kulaba oli muntu mulungi ate akulaba ogenda n'omuntu gwalaba atali responsible enough asokujja naga nenkubuulire Douglas oyo mweteekako naye si musajja mwangu oluusi ne mu baganda be wabayo baganda babakulumirirwa ne baganda emukwano kyolipira okitegeera bulungi so wabayo ebintu bingi nnyo ebijja mu lugendo ng'ogenda okufumbirwa omuntu alina abaana wabawo ebintu bingi nnyo bw'oba olina okwetegereza era wabeerawo ebintu bingi nnyo by'oba takinga notes n'oteeka mu katabo ko noga kino nja kisobola kino sijja kukisobola also n'ekirala kigenda ne ku baana banene be tugenda okwagala okubeera bazadde baabwe wabeerawo abaana abali so spoiled nga tagenda beera mwangu waku embracing nga tagenda kuwayo togenda tewetaga mulimba naye nga omwana bazadde baabwe oluusi oba maama we alina already ebisa ebi byamuteekamu kangambe saakakosa bamaama kuba bantu balungi nnyo neera wabeerayo bamaama nga abaana tebabawo information ntuufu okiraba kati obeerayo bamaama nga balina bias ku bakazi babba baabwe be bagenda okuddamu okufuna tannaba nakufuna naye already omuntu nga yacreatinga that bias ngagamba nze saagalira musajja Douglas oyo addemu wasa mukazi mulala yenna kati omwana naakuzanga nakuza omwana obanga wembeera oba n'omwana wange nga omuteekamu empisa embi ani taata we yaleesa ani girlfriend we n'obuloko mubuuza ebibuuzo abaana bano baba bato ne baba bategeera okiraba olusonza n'omutamugaa nti n'oyo muntu mubi naye naakulaba engeri gye kikkubamu ate bano abaana babeera very emotional
nagamba mama wange lwe mugamba ku naava mudu ekyuka naga naava ono kiki kati osaba atya okubuuza mami what's the issue kuba beera baby naye but because our kids are so much connected to us emotionally omwana tasobola kusaidinga na mukazi atamuzaala n'alekawo maama we era bagenda gamba buli wenjogera ku mukyala naava mama nga avaako nga takigambe naye nga already kijja kibuildinga naye nga naye takimanyi nti kibuildinga taata wagenda oleeta naava okumumwanjulira nti hey this is going to be a new mommy already omwana ya creating a bias so sometimes n'abaana baneeno it's a big problem sometimes by the way kubanga omuntu osomuleta n'omugamba hey by the way this is my baby munange mwina nga mwe abakulu mwategeeragana naye omwana n'afuuka obuzibu tayagala kintu kikolagana na ku replacinga maama we naddala abaana betwawukana n'abasajja nabo ng'omwana abadde ategeera nti omwana ategedde maama wange ne tatange bayawukana ensonga yali bweti ne bweti oluusi baagwa ne mu byama nti taata we yali ayenda oba maama we yali ayenda nono omwami kaakati yatusplitinga yatucyankalanya singa teyali ono omwami maama wange ne tatange bandibadde bombi kuba kati abaana lately they are very informed kids are very informed neno masomero gye basomera they are very exposed nti omwana ojja mulimba naye nga akukimanyi nti omulimba okiraba because sometimes our kids even challenge us omwana nga alinza okungamba ekintu nengamba what are you saying naye nga tosaba muga nti gwe gulindako katono ate olusi mothers abamu tebalina that emotional control nti omwana ajja mugamba ekintu amugambe mwana wange singa omanye ekyantuukako taata weyo kyeyankola kati omwana yansuulawo n'afuna omukazi omulala ate wabeyo bamama nga yajja kikuumaga munnange taata we yafuna omukyala amuyita esi oluusi eyatuyingirira oba oluusi kubanga era ebiseera ebisinga abantu okucyankalana bibeera buvuyo bwa ono yatuyingirira ono tebitera kubeera nga byawukana nnyo ku ebyo yali takyalya waka ng'agenda eyo kakati yafuna omukazi oyo omukazi yatuyingirira n'atucyankalanya bamama batuuza n'enkiiko banange oyo tata mu muntu mubi nnyo at least for those that have mothers nga bali babibagambyeko basobola okunjulira kuba nkimanyi gye bali abibagamba nti taata w'oyo muntu toyogera ku taata wo ng'oli maaso gange okiraba kati omwana bagenda omuleetera ono omuntu no but bwabeerayo abantu abali naye olaba ekyo ekintu kya taata okubeera toxic tekiina we kikwataganira na mwana omwana is a different entity gwe obeera nange twafuna obutakkaanya that is between me and Douglas oyo omwana we mubikwata ne mubiteekamu it is on you Matilda there is no way omwana omusajja ono gwe nazaalamu omwana engeri gye ngenda separatinga mbulume bwe yantuusaako na mwana oba ntegeerekeka nti omusajja ono ye yakozinga trauma mu bulamu bwange oba yankubanga nina n'embale ze olwokuba muyinamu omwana nali nfumba lwa mwana in case oba tugambe obadde ofumbirwa lwa mwana ng'emiggo gyakkuba nawe sikazi okyazirabako buli bw'otunuulira omwana ekiwango ekiva mu mwami oli bwe busungu kikyekigezaako twala kankinyonyere kyekigezaako twala omuntu ekyetaagisa ekiseera n'atuuka ekiseera n'awona okuwona obukyayi buli kyengezaako tegeeza kyekiriwa nti ogwo omukyala ayagala chances weziri waliwo obuzibu obuli nti abantu kwangu amangu kugwa mu relationship abantu abasinga kyabatonde batebagala kubeera bokka sooka olindeko omala okuwona relationship yeri eyina engeri gyekukosezaamu bw'ona jumping into another one jukira oba expectations anjawulo oyagala kutestinga different waters bw'ona ogendayo ng'olina essuubi mbu ddala oba ebirungi by'osuubirayo you are going to end up disappointed hence olumye n'omwana ono kuba ojja kulaba omwana ono ng'alinga omuguga eri obulamu bwo olaba nti kino kiringa kitereke olaba nga kikumenya tata wakyo kikuyisanga obi kati buli wonotulanga omwana ono bambi olw'okuba oli muntu naawe olumwa obusungu obwo n'omwana ogenda namuyisa nawe byogenda kukakana nti n'oba omugunjula ate ng'obonereza mubonereze. Okay, Douglas, what you're saying, it is very, very, very true. No, but because of these shows by the Esther, zino shows nungi nnyo kubanga zireeta a lot of exposure abantu bangi bayiga. Douglas, maama aba akyalina obusungu ku taata abeera tali fine. Okitegeera and at that moment ekyo kitegeeza webagamba nti no mu Uganda we have a lot of mental health issues. It is very true. Okitegeera so a mother wotegerera nti no toli fine
Uliriza ati njagala nti kati nkutegeeze wootegera nti no siri fine by the fact that omwana oyo bwe mutunulako bwe nti this is my child. I am supposed to only have love for my child. Nene mufunako obucha you're a dog. Okitegeera that means I'm not well. That should be the first sign and symptom. Ogambe nesiri okay. Omwana wange talina kye yankola. No listen, okirabye kati. Listen, okulaba kwoko is what you feel. Ogwo kenyini ogambye nti no omwana neda ati kati mama simulalu mama simulalu mama akyali okay eyo it's a mental health issue. I'm just giving an example. You're giving an example. No anti-mad person abera yetaaga buyambi obwaddala kubanga omuntu omulalu listen omuntu omulalu tabera in their sane mind. No ileta mu same mind. Listen to me, if a mother hurts their child ngata reporting ngedwero temu reporting ngakonti mulalu you have murdered. Atolabanga let me submit. Netugende mpola. Tolabanga yombo kibakazi bakwata bana namukuba namulinya. Chenkugamba Douglas. I want you to listen. Kitegeera nti uno gwakuba bambi talina musango. Tujja kudda wao. Okay. Douglas. Osobola okuwasa omukyala ina abaana. Kati nno nga ngeri gyombuziza ekibuuzo ekyo ngenda kiddamu mu ango bwenti sigenda kiddamu ngono bagambye nti ye oba nedda nsobola ye n'obutasobola kati kansooke asikubabuzaabuza nati mbuuza lwaki ngamba nti ye nga nina ebibuuzo byange byensoose okwebuuza kamba buli ekintu kimu esie divorce is a very hard thing on kids but remarrying can be some kale kintu ekyasinza obuzibu kuba jjukira oba olina obulamu bwe wayitamu oba nekyo n'ogamba oba kati kino bwe naayingira mu kirala nakyo kigenda kubeera nga bwe kibadde oba okitegeera nate abantu abasinga okumanya nti babadde gwe olaba nti ndi mubi naye nze obubi bwange basobola kubweraba oba okitegeera kyekizibu mbuuza ki obulaba ng'ekyomuwendo kimaze kuvaako esi bwolaba obubi n'ogamba omwami ono yali andabirira bulungi naye olw'okuba nameesinga apu wano na wali niraba kati gyendi nga n'ebintu ebisinga ebimu bikosezza gy'olaze gye wali osuubira ebirungi naye mbadde nkyaddayo ku kiri nsobola okuwasa omukazi alina abaana nga mmaze kuddamu zino question eri nze ne gwe nzibuuza. One, omuntu oyo gwe mba muwasiza nga tugenda okufuna abaana abafa ababiri abatali babe ali wiringa okubampa mu budde bwenjagalira? Ekibuuzo mbuuza lwaki ekigendererwa kyange kisinza na goals z'olina na muntu oyo omwagalako kabaaga katono oba omwagala for life. Ekigendererwa mu relationship kintu kikulu kuba twogera n'abantu abadeetinga n'abali mu bufumbo. Ogenda kunzaalira abaana oba gwe okyalinze okukola okuba gwe wazaala dda yo retired general kati okyalinze ko tusooke tudde mu masappe because magnitude yo gwe ey'okuzaala iyo yakendeera naye eyange eri waggulu nze sirina. Oli ready ku ekyo? Ekyokubiri nze sirina, for example I'm just saying sirina nti kati basiza omukazi alina abaana okitegeera kati sirina mwana oba okitegeera kale ekibuuzo kyange ekyokubiri omuntu ono ddala agenda kumpa obudde nze bwe neetaaga jjukira nze nzija ne laavu yange eri yonna njagala full time ogenda kugabanya lidako ogenda gabanyamu obudde bwange siva ku mulama ntizamu biri ebibuuzo byange byenkugambye nsobola okuwasa omukazi alina abaana nga twebuuzizza bino ebibuuzo answers bwe zijja nga ddala ziri very credible I give in bwe ziba teziri sisobola oba okitegeera ekyokubiri kiri bwe kiti nti omuntu ono ddala gwenfunye obudde agenda kubumpa wholeheartedly nga bwe mbwagala nanti tokiraba kati ujjukira olina abakati obola nkwambe kati wekibange kino kati tugenda kukwatagana awo sijja mutwala. Hope I'm answering your questions. Antegerekeka maama, I'm answering your questions. Tokiraba nanti kati kiba kitegeeza obukuusa bubabuze Matilda kansoke malirize obukuusa I first ask questions. Zonna zempadde zeezo no nzija no esi njagala mukwate statement yange kanjiddemu ngambe sekuwulira ebibuuzo byange byembuuza omuntu eyo waddala nga omulaba nti agenda kusobola okubituukiriza ngambye nsobola okumuwasa
naye bwe ndaba nga ebibuuzo byange ebyenina ebitaano bino bigenda kumumenyaamu sijja kumutwala kuba kisooka ku nze okitegeera nze ndi mwoyo mulala and I'm fresh and clean siina mwana nze laavu gye nninayo ya hype nzize ate gwe oyinamu emigugu gyo kone bonna dinako sobedde ku nzija dinako nze mumbuuziza scenario eyange nti daaga osobola okuwasa omukazi alina abaana ize kyenziramu temumbuuziza daaga gwe olina abaana osobola okuwasa omukazi atalina baana ize tebukimbuuzizza nze mumbuuziza kirala era kyendi mu kuddamu oba ntegeerekeka ekibuuzo kyange ekyokusatu kyekino wano esi obudde bwogenda okumpa sikiganye togenda bumpa bonna ekyo ekibuuzo kyange ekyokusatu kyekino enkolagana gy'olina ne taata w'abaana bano mbuuza lwaki nemera ku nkolagana kuba tulabye bangi abakazi abo abalina abaana basajja abalala nga nze sirina wansanga nze muba n'enkolagana ne taata w'abaana jjukira nze laavu yange enezze yabujja ndina okumubeera nandi byebibuuzo byenkubuuza kubuuza intesti ya relationship gyolina ne exwo eyimiridde etya mbuulira mmanye katawuta ekibuuzo kyange nekiddayo yasomesa abaana tetuganye nati relationship yammwe kweyengeri gye mucooperatingamu eyimiridde etya nati omukazi alina kisoboka sokozirike ntulabe bangi abakazi nga nebibba byabwe biri bye bazaalamu abaana tebibawa buyambi nati omusajja talina buvunanyizibwa tabulabira nabaana baabwe oba okitegeera nzija sokulindeko matilda leka mmalirize matilda onyingiridde nnyo ama olaba Esther nange wanyigiridde mukama wange Douglas nyagala mute I want to put him right sinti buli mukazi alabirira abaana yekka omusajja yagana omuwa obuyambi no listen ogambye olina statement gy'okoze n'ogamba nti omusajja aba yagaana biba byabwe biba byagaana wuliriza nange ndi mugezaako okucorrectinga point of correction Douglas abakazi abamu bambi abandi abasobola okunjula aba single mothers sinti buli single mother ali mu buvunaanyizibwa yekka bayinza obutaba bangi abo abatono abamu maybe sigamba nti baba tebaagala buyambi baba bwe baagaana obbawa abamu bakera n'agamba omusajja oyo namuta saagala kintu kyenekyo lindako katono wembadde njagala okuwa point of correction nti omuntu aba yekenyini yasalawo neŋŋamba nze nga Matilda saagala tata wa mwana ono namuleka namuta anti ndifendinga abasajja kati bogambye mbu ebisajja ebyo biba byagaana obuvunaanyizibwa Douglas there is responsibility that is not financial owuliriza that is why fe waneno nze mu Uganda yaffe no gyolaba kyobala nti abantu abamu tutomera abantu bangi nnyo be tutayagala olw'ensonga tulowooza responsibility is financial responsibility is not financially is not like financial only right responsibility is wuliriza kino responsibility is availability right listen to me responsibility is availability there are so many fathers who are in the US they're in the UK, they send money in Uganda to their kids, but their kids do not know them, Douglas. Okitegeera, wuliriza, kyovola nti osanga nti abaana tubeera very attached to our mothers. Why? Because they are fully available. Naye nga taata abawa ssente zonna obuwumbi ne ssente, naye nga temumu. Thank you so much. Matilda, ndeka mmale ebibuuzo byange. Wamma, ekibuuzo kyange ekyokunaira ddala kye kino, whether we'll give in or not. Naye era mbagamba ebibuuzo bino mbibuuzo oyo gwennyini gwempulira omukazi oyo alina abaana oba okitegeera byebibuuzo byemubuuza ekigambo obuvunaanyizibwa kati gwoze mu bulamu bwange oba nze nzize mu bulamu bwo ntegedde nti olina obuvunaanyizibwa bwo naye nange nina obuvunaanyizibwa obwange because reason being olina abaana naawe gwe nange nze obuvunaanyizibwa obwo jjukira nze alina obutwala bwonna obwana ntegeerekeka ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa naye era ekibuuzo ekyo nandi wakingamba it's a must njagadde omukyalo ono naye alina empeekera ze
emigugu gye gino abagiyina kakyengezako tegeeza mu kyo kyekiriwa era mubuuza era lwaki bwe kankubuulire esi njagala okole research wo abazadde bangi nnyo bazadde abaana nga tebabeteekerateekera oba okitegeera akamalirize Matilda oba okitegeera mbalabye bangi nnyo bazaala abaana nga kingezako tegeeza wano kyekiriwa ekintu ky'obuvunaanyizibwa kino bw'okyogerako n'omuntu ono munaasobola okisitula saga tutuuke mu ddeeyo twejjuse oba ntegeera lwaki nakola kino tutune ku nsonga y'obuvunaanyizibwa naaweerera abaana fiizi naasobola siisobole taata waabwe ye ayimiridde atya ku meeza bye bino ebibuuzo abantu abasinga bye batasoose kwebuuza nga bayingira mu bulamu bw'abantu abalala balina ebintu byabwe ebirala ebibuuzo ebyo bwebuuza n'omuntu oyo n'omumanyira n'omugambirawo nti kino nja kukisobola kino sijja kukisobola ekibuuzo kyange ekisembayo esi kyekino ebibuuzo birina okuyitirira ate ebibuuzo biri 30 mu ebyo byolina bitano tugenda kwogerako bitano ekyo bwe kiri mabulire kuba lwaki esi omwana ono yali ku fulcrum kati mmwe mwetunuuliddemu nga mmwe naye waliwo ekitonde ekyajjaawo kuba kati naawe ayingidde mu bulamu bwabwe you are part of them kati gwe musajja gwali eyo kati njogera abasajja olirwedde okubeera step dad olirwedde okucyenyinga lifestyle bwoba badde onywa omwenge n'okomawo ng'otamidde ne pansi n'ozisuulaawo kati ofunye omukazi alina abaana olirwedde okucyenyinga lifestyle gy'obaddemu ey'okunywa omwenge n'okola by'obadde okola n'ebigambo by'obadde omuokola ogenda kuddamu obimokole are you willing the will is really the will is very pivotal a minute the will is very pivotal mu musajja agenda okuyingira mu bulamu bw'abaana bo gw'omukazi ali eyampuliriza ekyokulala okucyenyinga lifestyle ye ali willing abantu abamu bagiyingira mu relationship nga tebagala kucyenyinga lifestyle yaabwe nga bamusanga ayambala mini kati for example zenna abaana katugambe nina abaana bange bali awo mama waabwe yagenda kati sigenda kuleetamu mukami sigenda kwasa mukazi ayambale mini sigenda kwasa mukazi ayambale mini maaso g'abaana bange abalenzi kikyabasigamu kiba kitegeeza omukazi ono wabajja alina ebintu byalina okukyusa lifestyle ebibuuzo ebyo abantu gye mutakome kubyebuuza mugenda wano kwesi media ne media nawe yugi byebino ebibuuzo byolina okubuuza omwagalawo nkwegayiridde gwe wenna alowooza ayagala n'okukiyingiramu ebibuuzo ebyo byebuuzo ebikulu yo wange kisembayo esi tukomewo ebibuuzo bikyajja tukakunyakuleko bwe bati yanintuluzamu ne kamera kubanga ekintu kino kyempisawo banaye onaasobola okufumbirwa omusajja alina abaana ku nsonga eyo ekisookera ddala omuwala ndaba oba omukyala ndaba bw'oba toli ku bwangu mukwano sokootuleko wamu bw'oba toli ku bwangu kakkana omusajja alina abaana si mwangu oba si kyangu omusajja alina abaana Matilda akyogeddeko musobola okuba nga mukwatagana naye ng'abaana be tebaagala bateekamu step maama osobola ofuna omukisa abaana ne bakwagala ng'ate taata oluusi yaleeta kugezesa osobola okubeera mu baana be onaabafiitinga onaababeeramu omusajja alina abaana olina okwagala eyo abaana be olina oprovinga kati be baana be bakuleese kubanga ogenda n'ofumbira omusajja era bannange Douglas Beda we yakyogeddeko oba toli ku bwangu bannange ebyo bye twepapira n'ojja mu bufumbo tomanyi kyogenda bannange obufumbo buzibu abamu babuyita bwangu abamu abatulaba bwangu yes but obufumbo buzibu ogenda sanga obufumbo bwo bulimu abaana nga bakulu bakuba nobasanze nga bato oyinza obatereeza gwe nga gwe mu ngeri gy'oyagalamu abaana bakulu mwenkana bakusinga figa bakusinga obulungi bamanyi ne mama waabwe mulungi okusinga omuntu embeera bambi n'ofumbira omusajja ng'alina abaana bakulu olusi bakusinga obukulu bayinza okukumanga okuva ku makya paka lwaggulu bakukolako obuvuyo nze nabayidawo yali mukyala anko wange ng'abaana abo bakwata emmere dadi waabwe gyaleese ne bagitwala ne basanga emmere gyafumbye ne bagiyiwa oba toli ku bwangu nze nsobola mufumbirwa nemanyi engeri gye bahandulingamu abaana bano bakulu
butya omuntu oyo yakigwamu kyayagala okuwulira butya omusajja ng'ati yakooye oba tobonyabonyeza mwana wayinza n'okutemako ekigambo n'agamba obonyabonyabonya kituufu obadde obayisa bulungi tobalinaako na mutima mubi so omukyala ndaba oyingiranga mufumbo bulimu abaana makinga nga shuwa mukwano olina okuba omwegendereza ennyo ate yagala abaana omwana ne bwalikera ku makya n'alinnya ku meeza esinga eyatika muleke omwana w'omusajja walina ku meeza muleke alinyeko newajasa kankuddemu katono nava nkulese amakyayogera nava kituufu abe omwana w'omusajja gwandaba oba akoze eki oba akuvumye oba kale nga kikaatinga omutima gwo esisirika ogenda kwogera ate munange omwana tujukira olusi akoze ensobi omwana nakola kiro omwana woyo mukwano ofumbaji mukulemi olina muleka akola ebye taata waabwe bwajjayo eddoboozi like bakuyita kubogola n'abogola sirika naye gwe maama eyajja mu bufumbo serwajjongoto eyajja simanyi okwewa kasita osalawo kasita kiyingidde nze mbagambye atali kubwangu agira atulako gyakola ki gyatudde kanyongerezeko ku pointi yono katono kankubuulire kino naava kankubuulire ebigambo byange bino naava njagala ompulirize bulungi nammwe abalabi njagala mumpulirize bulungi mbuuza lwaki si kukakasa bino ebintu bino kambabuulire bannange nze mbukuzizaako ku baana sikwenyumya sikolaki omanyi otya omanyi gyembeera supplementing badde njagala njogereza ku nsonga emale muwe bambi nyamba tajja kwerabira newaliwo ekimu kyankiraba kyembadde nkugamba kyekino gwe omukyala yenna agenda okuyingira mu bufumbo bw'omusajja ng'alina abaana be one lekera okubeera ne expectations bano abaana mbu bakwagale nti ekyokwagala nti bajja kwagala ekisooka tebajja kwagala kuba toli nyaabwe nzija maama nzija kyengezako kugamba kyekiriwa nti abaana bano jjukira bo babujja bambi balina imeji ya nyaabwe okitegeera kati gwe kyolina kukola lugezigezi togamba nti baleke kino ekintu kino it's a fact of time ontegeera kiwa obudde kola kyoteekeddwa okukola titukubaleka obulinye ku mmeeza omanyi abatwala didako abatwala didako Matilda malirize abatwala omumanyi taata w'abaana ate mmanyi abakyala muyina amaanyi mu kisenge oba ntegeerekeka mbuuza kimu ekyengeza ogamba ojja kugamba omanyi talikundi tukoze tutya mwana ono tuyinza okukola yogera positivity yokka ne waba ebibi weebiri okusobola okugula omutima kikyengezaako tegeeza kyengezaako omusajja tomulaga nti abaana balina ensobi ze bakola ye alina okuzeerabira ye mwennyini tabeerawo naye we banajja neyatika omugambe munnanga abaana bakoze kyonna kino si mutima mbi naye abaana basonyiwe naye abaana basonyiwe oba mpulira omusajja ono ajja kulaba nti ye abaana basobezza naye approachment ayasizza ekintu okiteresa omusajja akisange lwaki okitereka osobola okiterindako osobola okijja ono okiteeka wali emabbali nedda si kumuloopa soka olindeko kireke naye tujjukira togenda muloopera mu ddiiro ojja muloopera eringa n'omusajja nekutika akutuusizza nga naye atuuse kyengezako tegeeza kyekiriwa nti abaana bano bw'oba oyogera ne kitaabwe balage nti gweoli ku ludda lw'abaana be kyengezako tegeeza kyekiriwa nti bw'onoobeera ku ludda lw'abaana be gwe sooka wejje mu mupiira kuba wagenda okuyingira mu maka gano ng'emigugu ogimanyi mwegiri bwe weetaba amazina g'enkima emikira gisuubire oba okitegeera Douglas, ekintu kinene ekyokufuna abaami oba abakyala abalina abaana tukijja mu ky'okubeera nti ogenda just kubeeraawo ng'omukazi and we go back to you being a parent to them, right? Kubanga omusajja takulese gwe kubeerawo nti ozaawo okutuulaawo ajja abagenyi bajja balabe nti awo tulinawo omukyala bamuyita Matilda oba Naava okitegeera akuleese abadde atambula eyo yonna
kubanga jjukira gwe wakufunidde si katugamba ofunye omusajja alina abaana b'emyaka 12 emyaka 6 nga baana bakulu kitegeeza si gwe weka omukazi gwasoose okulaba okuva weekyawa ne mukyala we okitegeera abalabi atanoonya bunoonya an image of a female kubanga before wabaddewo abakazi before me ayagala omukyala agenda okumuyambako cause raising a child is not easy fena tubaddeko abaana maka g'abazadde baffe naye nga nawe okyala nti owabazadde bo obuzibu okitegeera ayagala maama oba kitegeera ayagala maama wuliriza lindako omukwano guno eno Douglas ffenna ne wetuba ofumbira omusajja atazaalangako omwana ojja n'omukwano naye omukwano gutuuka ne gugwako and then you go into reality. Listen to me Douglas we go into what they call reality, right? Everyone gagena into a relationship there is love but then reality checks in. Omuntu atafumbirwangako batazaalangako abeera reality ejja nti otandika oyiga omuntu what their true colors are otuuka ng'oli mukyala nga weetaaga okuzaala abaana omusajja olina omuzaalira bw'obeera musajja otuuka nga omwana w'abandi oyo omuzaddemu omwana olina obbalabirira okitegeera bw'oba wafumbira omusajja eyazaalako oba omukyala eyazaalako ozze mu bulamu bwe kati mugenda vaayo eno mu Serena gye mbadde muliira muveeyo ku 4 points gye mbadde muliira akugambe you know what Matilda, you know I have kids. I need you to meet my children. You get what I mean? Techigenda beda mu lovey-dovey all the time, flowers and all that. Agenda tukagambe, I need you to meet my children. Nze ng'omuntu amagezi geniza okuwa omuntu kubanga nze abagamba mpuliddeko mu in a blended family. You know what a blended family is? Nti mama okyo kitegedde abandaba mukimanyi. Blended family yeno family nti mukuziddwa omusajja atali tatamu owa ddala ate ne mukuzibwa omukyala atali mama owa ddala okitegeera. So me I'm speaking out of experience not out of what I hear. You get? No, anti kakati listen nze nkugamba ekyo kubanga omwana omuwala engeri gyayiga mutebera abalenzi tuyiga kyekimu abalenzi muyiga differently naffe abawala tuyiga differently fe abawala tuyigira in a perception of real life, right? Mu abalenzi muyigira out of ego. You learn out of ego. Nti gwe tata wakuzagamba omusajja alina babwati, right? For omukazi bakugamba munange noma nange omwana omuwala akola bwati. Okitegeera omwana yakuzibwa abazadde nga balimanya empisa values. Okitegeera fe we learn out of life experience nti mama wakutuza naga mwana nange mufumbo tebekolezaayo. Gwomulenzi teri mulenzi omulenzi tebamukuzanga mugamba obufumbo fe abawala tukuze batugamba mu bufumbo okitegeera ku point muliriza ku mwana ku mukyala afumbiddwa where I'm going to disagree with you Nava nti first of all wetubeera tufuna abaami baneeno nze ekintu kyenjizeemu kubeera omuzadde n'okubeera nti nakuzibwa abantu abatali bazadde bange bennyini okitegeera nti omuntu akulaga omukwano abaana balaba abaana they run with emotions, they don't run with gifts, they don't run with tamanyi kwagala kubeera kutya omwana watukira nagamba njagala nnyo maama wange si kugwe maama sente nyingi ennyo z'omwacho bala nti osanga omwana nga maama we mwavu nnyo naye nga amwagala nnyo n'osanga ne omwagagga era nga amwagala nnyo. We run with emotions. Kati omwana omuto gw'osanze mu bufumbo bw'omusajja gy'okoma omulaga nti no, you're here to know them, to know what they want, you're here to be their mother. That is the point they start loving you. That is the point they start respecting you. Nti omwana ne omunabeera ng'osanze abaana omusajja abaana bana nga balinamu ow'empisa embi ojja basanga nga bo bennyini nga bagamba ne naawe mami navanga muntu mulungi gwe lwaki olina empisa embi gy'ali okitegeera. Omwana emotions bw'omulaga nti no oyagala beera maama we oyagala beera taata we omulage kino omulage na kino. Me, I would appreciate a man that comes and tells my kid I don't want you to do that than a man that sits back na agamba oh man ina taata we. That's you're not being a father to my kid. If my son or my daughter says something, no, we're talking about no, listen. Sirina mwana musajja watonzize sirina mwana nzize ekyo kisooka
g'osuubira okubeera father figure w'omwana wo. Anti wuliriza Douglas, njagala kunnyonnyola. Listen Douglas, bw'obeera ng'ozze mu bulamu bwange, that's why twakugambye nti olina okukyuzinga. That's why Esther yakugambye nti gwosazeewo side kwogwa nti tosobola lwansonga omusajja olaba Esther wembobeera ng'ofumbira omuntu jjukira mutuula ne mwemanya tell me about yourself, what do you do, are you a mother, are you not a mother. Nkugambye nti ndi muzadde wakuzibwa abazadde mama wakulira mu nsiko. The fact that wakulira mu nsiko olinza obeera tobeerangako taata. Listen Douglas, olinza oba tobeerangako taata batomanyi taata we yali akwasaganya mu buvunaanyizibwa bwe. Okitegeera kyengamba nti tuveeyo eri mu by'okukuzaala. Wuliriza taata we yali akuzaala ono omwana sigwa omuzaala naye at least you have a clue on how a father is supposed to be. Listen to me. Ekikulu ontwala speed. Nti mutandikira mu kwemanya. Okitegeera bwe mutuuka mu kwemanya ne nkugamba Douglas nina omwana. N'otula n'okaka nabo ti mu ntebe yo bamba kyalibo n'obagamba nti nafunye omuwala amuyita Matilda ayina omwana. Ne bakugamba please go ahead or please don't. N'otula gwe kenyini mu byonna byonna ebigambo by'owulidde mbona boyisemu for consultation. N'otula no making a decision n'ogamba you know what? Let me go with Matilda. She has a child. You get. First of all, nga tonaba nakutuuka ku mwanange oba wanjagadde nze ng'omuntu Matilda. Oyina ebintu bye wantunuddeko n'ogamba Matilda asobola kino tasobola kineeno. Mu bawala bonna benze ndaba babadde batalina baana. Matilda ow'omwana gwe ndaba mu kyenkola ki? Kyenjagala. Ante era ebiseera ebisinga omusajja ali responsible. Okitegeera mu kukwagalako ng'omuzadde alina omukyala alina omwana. Asooka the way they express their love for you is through your kids. Alinza obutamugulira birabo. Nenga lisi wajja olaba omusajja alinza obutajja wabeerawo omuntu gwalaba kubanga kati lately abantu tebakyakolera mu kulaba kintu kyokola. People are working with trying. Are you trying? Ogezaako nti ndaba Douglas bambi he's not so good with kids. Tazaalangako naye omulaba bambi bwajja naleetayo ka yogurt oluusi bwaba talese ka yogurt azanyako n'omwana nti omwana bwajja namwekubako bwati he's receptive. Oh dear, how are you? They're engaging the kid. Tannamuwa kirabo n'ekyo naye olaba engaging omwana. That is the first sign okulaba nti ono omuntu nno wako embracing a reality yange yokuba nti ndi mukyala alina omwana atanneeta. Singa kayisaawo ku Douglas naye omuntu yenna ali awo wakoma wano wrapping up topic. Abasajja bangi batera ogamba nti nze ssaa kuwasa mukazi alina baana nze biki anawakama naye wabaawo ebizibu lwaki omuntu oyo yayawukana ate gwe naawe byotalina garanti nebijja kola ki kutuukako ekyokulabirako nga Douglas nti okedde ku makya nze abaana saagala kumanya biki okedde ku makya ofunye girlfriend omuzaddemu abaana namwawukana nagenda n'abaana bo kati taata oli agenda okubeera mu baana bo gwenga gwe waliwowoozezako yali eyisizza atya tulina okubeera human esitegeera nti sagala baana bano baana sinza abazaala naye woolina gwe wazaalamu okitegeera agenda kusiika n'omusajja mbaddemu No, to be honest, kati gwe you're just being selfish. N'abantu abali. Nego weda nabo ozaddemu spam donor. Kati nabo ba neglecting olw'abaana nabo. Bakazi buli omu omuzaddemu ow'ekampala. Biweddeyo bannange. Bicajja. Wali baga nti no. Ebintu bino kale oyinza obutaba toyagala nnyo baana okitegeera naye ate tokifuula nnyo nti bantu bano bazaalako si bantu balungi bano because tukimanyi bulungi nti ebizibu bijja abaana bo noofa nobalekawo omusajja omulala najja n'abatuulamu so at times woba osobodde okubeera father figure eri ono b'otamanyi nawe kikolera abaana bo kubanga tomanyi gye kigenda kukola kigenda kuggwera kale kambaddemu njagala mumpulirize era bulungi njagala mumpulirize n'abatulaba bonna njagala mumpulirize bulungi era kamera eno entunulemu bulungi. Producer brown skin, the lens is on me yeah. Definitely kyengezaako tegeeza kyekiriwa mu kino nti kisinziira kuwe mwatandika mutya mwe muleese abaana bano okujja ye
is a topic of discussion. Naye mwatandika mutya ebibuuzo bino ebiri uncomfortable bye musooka okwebuuza before you entering marriage or dating. Nti emigugu eginaabagize ne kino ekyaffe kye tuyina katugambe bagize. I'm just saying for lack of a better word. For lack of a better word. For lack, I mean, I understand. No, leader. Okay, fine. I caught my English. For lack of a better word. There are better words. Me, I can get you one. No, don't get me one. That's what I've deserved. Kala abana, yes, abana. You know, I'm very passionate about kids and I love them so much. Naye kuba manyi bakikyogera bwentyo. Omanyi bakikyogera bwentyo. Nti tulaba nti abaana bano be bali ku senta ya kino kyonna. Naye fe tusoke tubateeke wali emabbali fe abagenda okuvuga wheelbarrow. Energies, the calories that we are going to burn, shall we move? Tunakisobola. Ebibuuzo bino bye mbadde mbagamba yo wange gwagenda okuyingira mu bulambu omuntu oyo alina abaana oli willing okubeera wekka mbuuza lwaki mugenda kwagaana naye honeymoon yammwe yalava egenda kubeera limited. Matilda mpuliriza honeymoon tengezako tegeeza buliriza Matilda no sigamba honeymoon eri honeymoon tengezako tegeeza nti kano kalabu kamwe kana akakirira kakatijjo kagenda kugwa mangu waliwo abaana nati ekugambe kati omuntu ono azze wama wuliriza nandi sooka owulirize nati kyekino ekibuuzo kyange kiddayo nti omuntu ono bwerinda konedda kyekino kintu kye nabagambo nti nze I can give in or not according to the questions I've projected to that particular person that I'm really having. Anabi submitting nga tasobole. Zemboze tusooka okuba nazo nga n'abandi tunababaleeta in topic of discussion. Nti onoteka water thick line between your children and me. Onogabanya otya obudde buno nange. Onokola otya. Byonna bibuuzo bintu bikulu. Kiddayo eriku the beginning. The foundation is very key. Wakati nga tukyali mu love tukyeyagala. Daddy, mami, Jimba, Piwa na mami you can handle omukazi ono wabana jamwe nanti kyekino esi tosagaba muntu tino esi kyekino nebinako esi kyekino kyenkugambye kyobola bino mbise uncomfortable. My words, uncomfortable questions. Nanti uncomfortable nabisa kujanga ate waliwo ostegeera nanjo kiraba katono you're not signing a contract kati mugume relation kati mugume nanti nzo manyi lwaki bino mbibu for example tuyina tobije tugenda okwogerako maasawo oyina ebintu by'oyina okusooka gwe okwebuuza gwe ng'omuntu nti onanyingidde mbulamu bwe n'amalako ne kino okitegeera zira si kyabuuza bwe naye n'amalako ne kino gwe ng'omuntu weemanye kuba kitandika naggwe nga baala bonna tebannaba kuyingirawo onomanya nti ng'omukazi alina abaana obudde bwo n'abugabanyaamu nti muba mukyali mu kwegatta akaana ne kakaaba oba ntegeerekeka esirinda kotono sekolindeko nti muba mutandise okwegatta akaana ne kakaaba ayinza okuva mangu mbuli n'agenda n'akateninga are you willing omuwasiza newegatta naye omwana gw'ozadde nga wammwe balemesa kwepita ayinza obutatemeza ekyo kijja kunnuma nnyo kati tekajja kubeeramu nnyo oba ntegeerekeka bane si kujja nanukubeno tubyogera ffe tuli basajja bannange akakantu kabeeramu olwokubafe abasajja tetwogeranga mmwe you people you women you're always intuitional you actually extricate your feelings towards but then for us men we don't tusirikireeyo olaba n'oba olina omwana kati tuba tuli mukwegata tuli mu kunyumirwa ndikumpi kumwemaliriza ng'akaana kakaaba I'm just saying okitegeera ng'akaana kakaabirawo ate nga kati si kange you get so in submission ask yourself uncomfortable question to yourself first gwe nga gwe then obisubjecting ku partner wo gwofunye yalina abaana omugambe hani tunakola kya kino eky'abaana obudde n'obudividing otya relationship yo extra neyimiridde etya like that ekyo bwe kikyo nze wamma leteeke yange anamwetaito to my opinion. No, it is well bw'abana amaliza naava nze nga nkumala n'omuddamu ebibye Aisha kakati Douglas sigenda kusula onja anti mbanjagala nekunyonyola ensonga n'ogifuna Douglas njagala ompuliriza bananga wa camera ndaba Douglas njagala nkubulire kino ekintu wamutukiro gamba ebyo ebintu byogamba simanyaawo nampa obudde jjukira wanene omubeere nomweno relationship kano konna akajanja kemweraga omwana wange simukulaga ejjo wankwanyerera enkya nenkulaga omwana wange
ekyo olina okukimanya eno te nti omuntu gw'oyagala ate olaba essa n'ekirala omuntu gw'oyagala fenna muno mu nsi teri muntu atuddewo ng'ali idle gye bali abali idle naye twogere mufe abakyala abatudde wano noono omwami n'atukwata brown skin tewali muntu abeerawo ng'ali idle talina byakukola we all create time for the people that we love. You get what I mean? Waliwo waneno tubadde waneno ne bakwano baffe nga tugamba nti nno banange omukwano tugusplitting ogwo omukwano gwa motherhood na relationship between a man and a woman it is total different love. Mbuuza ekibuuzo. Olwansonga nga tonambuuza lindako mukama wange tetuli ku barometa togenda yingira mbudde wange. Lwaki omukazi wamala okuzaala omwana relax lindako katono it is not love. Let's differentiate these things. It is focus. It is not love, it is focus. Ntulire gwoli muntu mukulu osobola okwerabirira. Listen to me. It's fact. Ati kati lindako katono mukamange. Lindako katono Douglas. Listen Douglas. Tuveyo mu emotions, to them reality. Olaba bw'obeera ng'ozadde omwana oba nze kansokenzere gwekyo ky'omwana okizenga badde twogera ku single parenthood. Omukwano gwengabana n'omwana wange tegulina gufaanaganira ne gwengabana naawe. Mbadde nga ngamba bano ba Douglas nti omukwano gubeera between a lady and a man fena tukibuusa amaaso but it's a sexual relationship. That is why omukyala anyiiga nnyo nga bba wamwenzeeko era omwami n'anyiiga nnyo nga mukyala wamwenzeeko. Okwenda tetunyumya ku mboozi nti yasanze omukyala n'omwami nga batudde banyumya. You get it goes back into intimacy. So omukwano gw'omwanange gwe nina naye tegwina guconnectinga na gumukwano gwinira n'omusajja bwe kidda ku budde obudde bwempa omwana wange tebubeera bwe bumu ate ne bwempa ggwe oba kitegeera bulungi ate nekyakye tuli mu kubuusa amaaso ndi single parent naye abaana bange mbeera nabo oba sibeera nabo kuba eyo factor nayo weeri nti ndi single parent nina omwana oba abaana naye abaana babeera wantu walala babeera ne jjajja waabwe babeera ne tata waabwe babeera ne maama waabwe okitegeera gwe oluusi obalaba lumu na lumu n'obutabalabirako ddala until maybe we say we are getting married nti kati gwe ogenda kunfuna ng'obudde bwe obufuna bulu abasajja gye bali me my boyfriend gets full time. You get tayina kyayogera ku budde oba ngamba nti Matilda Simaya olw'okuba ayina abaana simuwa budde. Sogerera mu bya topic. I'm speaking out of experience. I have a boyfriend and I have a kid but my boyfriend gets 100% time. Okitegeera ey'okwesitula okwetuuza ku mmeeza muwenywesa obujuyisi. Kati gwe nazirwanako dda. No, listen Douglas twogerere mu bintu ebyaddala. Listen wuliriza honeymoon tebeerawo lubeera nti kati gweoyogerera mu birooto honeymoon tebeerawo bya pakapaka era n'omukazi atannazaala mutuuka time nga temulina na mwana naye ng'obudde tabukuwa tomulekaawo webale nnyo nekyambadde nkyamaliriza n'omwami ono omwana ono nedda mukama wange lwansonga oyogera ebintu ebiri very wrong ate sigenda kukkiriziganya no njogera nti out of experience okitegeera njogera out of experience nti nze simanyi boyfriend engeri gyava erinaga nti anti lwansonga ndi mulina oyogera ku dating a single parent. Out of experience, please. Yes, like we are talking about dating. No, listen, we are talking about dating single parents. Nzike nyini gwe moliko wano naye. I'm a single mother. Wow. You know? Yeah. And I am talking about I am having a boyfriend that is dating a single mother. And I am telling you from a perspective of a single parent. Boyfriend boyfriend twenacho omwagaza. Atubuli authentically. Omanyi lwaki he's okay Ransonga tandekangawo. Wali. Okitegeera. Kati kambuze love gyomu wakati sengo baito ina mwana. Yandibadde sokawo. It would still be the same. Tayina njawulo gye yawukanamu. Teyina kugamba wallahi billahi talai. Naye ku nsonga eyo nga nange mmaliriza esi kyeŋŋamba abakyala batulaba abawala batulaba
bw'oba ogendanga mu bufumbo obulimu abaana oba bw'owasanga omukyala alina abaana yagala nnyo abaana I know yagala nnyo abaana b'omusajja ffe we tulabira okutwagala baana baffe banange ono abadde ki sirikako tukoye kati ogenda va ku ppano anti ndowooza awo sijja kufuna otayagale baana ba mukyalo sigenda kwaga because onsanze n'abaana bange kati tunka ate awo obufumbo buba bukulemye esisi mwagala abaana b'abasajja kituufu n'abaami baagala abaana b'abakyala kati nze wakingenda n'omusajja omukazi alina abaana babaagala nedda naye gwe Douglas eno topic tusogisirwako ama Esther banange nga tonaba kuggalawo ono ali mu kugamba mbusimanya abaana bo babaagala nakunnyonnyodde nekugamba abaana baagala abaagala listen to me nga bwagambye naava bwagambye twagale abaana b'abaami oba abakyala be tubasanze nabo lwansonga abaana baagala abaagala tebaagala agenda kati gwe wuliriza ssebo era abo abaana batuuka time bo bennyini wuliriza you have to be patient ne mu patience erina okubeera buli wamu Douglas ekikulu towuliriza patience ne mu normal relationship mubeera mu patience okitegeera nti ne woba oyagala muntu abaana tebakucunga wuliriza waliwo ebizibu ebisinga ne ku baana ssebo ne baganda bo bennyini nga tebaagala mukazi okitegeera amma yes ayinza otukabiri ebibuuzo byange sibimaze 35 ojja bibuuza bebi mamawo